Nkwaniriza nnyo mukwano gwange nate n'akawungezaako olunaku olwaleero yonna gy'osinzidde n'obeera ng'okkiriza okuba nti otambula wamu n'olutimbe mukwano gwange olwa Coast TV. Yenze Kalulo Suleimani nga n'akawungezi kano bwe ntyo zize buteesaga okusobola okubaako ensonga mukwano gwange nze naawe ze tugenda okubanga lwakiri tulannamya. Twetaaga okwongera okubanga tutegeera ekifaako mu bisenge by'amakwatiro ga Mwami Matayo Omulanzi, era we tugenda okusingira ddala okubanga tutambulira mu program mukwano gwange gye tugenze live nate olunaku luno olw'Emmande. Ennaku z'omwezi teweerabira, tuli mu nnaku za mwezi mukwano gwange ziri 14 omwezi gwo nno gukyali gwakuna, kale nga kitegeeza enkya kasita bunaatuuka olunaku olwokubiri nga 15 Mwami Matayo ajja kubanga awezezza omwezi mulamba ng'akyali bw'atyo nno mikono egy'abasajja bakulu ab'obuyinza ggwanga lyattu Uganda. Katugambe nti bakama baffe mu byokwerinda eby'eggwanga lya Uganda bajja kubanga batyo bakonya omwezi mulamba nga bakyalina Mwami Matayo Omulanzi. Lwaki ngamba bwe ntyo nti sofa zitambudde sabbiiti 3, sabbiiti ey'okuna yeno aje tulimu so nti eggwako olunaku lwankya baamukwata lwakusatu, kitegeeza nti obutuuka ku lunaku olwokubiri Tuesday olwo sabbiiti ebeera eweze gwe mwezi omulamba. Ekituufu kiri nti Mwami Matayo Omulanzi nejje butuukidde olunaku olwaleero akyatulemye okubanga tujjayo. Tugambye nti Mwami Matayo Omulanzi ne ku ddakiika eno nkugamba nti akyali mikono gy'abasajja, naye nga si byangu nga bwe ngenda okugezaako okubanga lwakiri nkusigira ekifaananyi osobole okubanga bw'otyo okimanya bulungi. Ekifaananyi kye ngenda okusigira njagala obeere ng'otegeera bulungi n'ebimu obaolio byessa kugamba ku mirundi gyonna gye tuvuddeko emabega nga tugezaako okubanga twogera ku nsonga eza Mwami Matayo Omulanzi. Nebye mbadde sigamba ebimu lwakiri ngenda kubanga mbikutegeeza mukwano gwange olunaku olwaleero osobole okubanga bw'otyo omanya kiki ekiriwo. Omutwe gwaffe ogulabye gulaga nti ensonga za Mwami Matayo Omulanzi zigenze mu mbuga. Lwaki zigenda mu mbuga? Kubanga naawe kimanyi nti bamwami Museveni babba emmundu okumala emyaka gyali 5 nga bali mu nsiko. Ekyabakubisa emmundu baatugamba twetaaga okubanga tutondawo ensi ey'obwenkanya. Omuntu yenna bw'awulira ng'ekyamazima asoomozeddwa oba ali azaamanyiziddwa, leka tutondewo embeera ng'omuntu ayanguira okugenda mu mbuga n'afunayo obwenkanya. N'olwekyo ffe nga abatambula ne Mwami Matayo Omulanzi omuli abooluganda abako n'ab'emikwano tulowooza nti ekyamazima kya buli azaamanya okulaba nti ebbanga litambudde mwezi gukonye nga Matayo Omulanzi ali mu mikono egy'ab'ebyokwerinda naye nga tebatubuulira yazza gwaki. Kale no ne tugamba leka tumale okugenda mu mbuga twekubira omulanga. Mwami Museveni gye yatusimira n'agamba buli lwobeera mu mbeera naye ng'olaba nti osoomozeddwa nnyo, please genda mu mbuga yejja okubanga bw'etyo nno mukwano gwange eramula. Njala nnyo okubanga neebaza ttiimu ebadde nneneko olunaku olwaleero bwe tusobodde okubanga tusituka ne tugenda wali eri entebe Mwami Matayo gy'akyakuumiddwa. Mukyala Saara njagala nnyo okubanga nkwebaza oye Mukyala Saara. Mukyala Saara oyo Mwami Matayo amaze ebbanga ddene abadde nga amwogerako, abamu badde nga mukiwulira nga Mwami Matayo ayogera ku Saara n'agamba nti senga tekyali kiki ebyo sijja kubanga mbigenda mu nnyo. Leka tumale okwongera okubanga tunuulira ekyo ekiriwo mukwano gwange mu kaseera. Kale nno Mukyala Saara njagala kubanga lwakiri mukulisaayo nnyo nnyini ddala kubanga mukazi wattu yakedde obudde n'atuuka okubanga eyo gy'abumaze olunaku olwaleero n'agamba kyonna kye kinaabeera Mwami Kalule obudde nze mbuwaddeyo tulina okubanga kino tukigusa. Kale nno bwe tutyo bwe tuli olunaku olwaleero njagadde okubanga mbasima mwenna bamusisi Muhammadi mwebale nnyo, bamulondo ba Abdallah Maweje, babukenya Huzairu Calvin tumwebaze nekyenswa Shakibu mwenna mbalamusizza nnyo era mbeebazizza nnyo abakkiriza okubanga mutambula nange nate lwakiri akawungeezi ak'olunaku olwaleero. Kaakati no tugenda kubanga batayi bange tukkiriziganya nti wetutuukidde lwakiri okubanga tugenda mu mbuga. Ekyamazima ebibadde bibadde bingi era wano wenjagala okubanga nsiima mwenna, naye jjukira nti waliwo omulimu gwe tugenda okukola n'olunaku olwaleero tugenda gukola nze nammwe kubanga abategeera eby'embuga babitegeera nti bwe kikwatagana n'okugenda mu mbuga mubeteekeddwa okubanga munywedde, naye bwe kikwata ku Matayo kwegamba tulowooza nti omuwendo gwonna gwe kyetaagisa okununula Matayo tuli redde okubanga tuguteeka mu. Nze agambye nti okuggyayo Matayo Omulanzi ku lw'obulungi bw'ensi yaffe ne ku lw'omukwano gw'alina n'abantu gwe bamulinamu tuli redde okuteekayo omuwendo gwonna ogujja okubanga gwetaagisa. So bwekyo bwe ngenda okubanga nkikunnyonnyola olwaleero, naye nga sinaba kubanga nkutwala otegeere ki ekiriwo mu nsaasire katono nnyo mala okubanga lwakiri mbabbirako ku baana baffe bentera obbabuulira ababeera ku kitebe ekya Matayo Foundation ababadde bamaze ebbanga ddene bambi nga balabirirwa era n'olumu ne batuuka n'okubanga baggwebwamu amaanyi. Kyova olaba nti emirundi egimu mbadde nga nzyawo ne mbasaba naye baganda bange munnyambe mujje mugule ekkopa n'ebiri
ebiringa ebyo emirimu gy'amata gisigale nga gitambula abaana bana basoma basigale nga basoma mbaddeko nabo olunaku olwaleero era wakati mu kutegeera byonna ebizzeewo naye baako message be bangambye nti mwami Kalulese tukusaba okkirize ojje obeere nga naffe tubaako message gye tugenda okubanga lwakiri tuwaayo eri ensi n'olwekyo tukkiriziganye eno message ey'abaana bano yo mala okubanga ngiyisaawo oluvannyuma nzijje nkubulire ebya mwami Matayo Omulanzi. Omulungi nnyongedde okwaniriza naddala nga tusinzira wano ku kitebe kyaffe ekya L40 Matayo Foundation. Olwaleero twagadde okubanga tukyalira naddala ku bantu baffe bano abali bize mu mirimu. Ebiseera ebyasooka nga bawulidde nti mukama waabwe nti yali atwaliddwa amaanyi gaali gabawedde mu butuufu ne bagamba nti omunaku anaalyawa. Matayo yabadde atumanyi yabadde atulabirira. Naye njagala nkutegeeza vidiyo eno tugikoze ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokuna lunaku lwa Mande. Ne tugamba katubakyalireko olw'ensonga ennene nti newankubadde mwe Matayo taliiwo mwenga mmwe abatulaba musobodde okubanga mutusuula omukono such that activities eziringa zino zibeere nga lwakiri zisigala nga zitambula. Wano ndi mu section ey'abannaffe bano abasoma eby'enviiri oba bye bayita hair dressing simanyi naye ndaba basiba nviiri bye bali mu kuyiga ABCD kunaaza kuzisiba n'ebirala ebifaananako ng'ebyo. Njagala nkutegeeze nti bano olwaleero nabo babadde bantadde ku nninga bagamba mwami Kalule omukulu aluwa ne bagamba nti mugumiikirize naye ate ne babeera basiimu ebyaddala ne baŋŋamba waliwo abantu abatukoledde omulimu ogw'amaanyi tetubamanyi naye tulabulabye obubaka nga butuuse mikwano gyaffe abali wabweru w'eggwanga tulabulabye obubaka nga bakande babuleeta bannaffe ab'ekitongole ekya Board of Africa tulaba mwami Peter nga yabaleesi ne batusuula ejjamba ne tugamba nti abantu bano nze mbeebazizza ebbanga libaddedde naye sijja kubanga nkafiira mu nzekka so na bano baagala okutuusa meseji yaabwe y'okusiima gye muli tulabe omulimu guno bwe tunaayongera okubanga tugutambuza nga tuli wamu nammwe. Ntandise na musajja mukulu wuno ayagala okuba nti ababuuzaako. Balamusizaako banyana bassebo nsooka ddala okwebaza Board of Africa okutuwa obuyambi kuba mwami Matayo waatali batubeereddewo nnyo era buli kimu tuba tukifuna nga badde bakituwa. Mwami Matayo abadde atukolera buli kimu kye twetaaga era nga sawa zino engeri gwataliiwo Board of Africa badde batuyamba mu buli kimu. Njagala nkubuuzeemu kubanga oli abaddewo nga musoma n'akamere olumu ne muli akamere mukyalya. Be baana bano aba kitongole kya Matayo Foundation sofa be tuli nabo katona nyondoza kansooka embeere nga mbakuddiza bamalayo meseji yaabwe oluvannyuma tubeere nga lwakiri tweyongerayo. So mikwano gyaffe ndowooza mukitegedde abantu baffe bambi basiimu bya nsuso obulamu obwandibadde oba oliawo nga bwesibye busobola okuba nga butambula bwe tubeera nammwe. Ate nno kankutuuseeko nina wano kyannyinaze naye kyagala okuba nga kibabuuzaako. Basawo ne banyabo tubeebaza bonna be mutukoledde Matayo waatali twali tumanyi Matayo waatali tewali kigenda kuddamu kutambula naye tubeebaza olw'ebyo byonna bye mutukoledde. Sijja kuboogeza bigambo bingi kubanga nze mbalumbye mu yafesi yabwe ate njagala mbaleke basigale nga bakyasoma nono naye mulina onanfaanana. Mwasi ntalo banyabo ne bassebo nze nange nasinzira Matayo Foundation era nga ndi omu ku albino people patrons of albinism. Twebaza bonna abataddo aba bayambye Matayo waatali kubanga bibadde bingi nnyo olaba emirimu gikyatambula ate ng'omukulu taliiwo era tubeebaza n'abadde bagula kopa tubeebaza na Board of Africa okusoboza bakozeewo. Ndowooza okiwulidde mukwano wange ababuulidde nti n'ababadde bagula kopa kubanga akimanyi nti olumu obuyambi mu butuwa naye ekituufu tebusobola kubeera bukamala byonna kati buli webayingira abantu abajja ne bagula ku kopa ekyo kibongeramu nnyo amanyi jatuuka okubanga weebuuza kabanga waliwo ate abatali beeru kati ng'abakyala bano bojja okubanga olaba wano abamu ku bano be mulaba wano abakyala bano be mulaba nange bensingako okwo ku bweru bano bo balinga nze naye ate nga bazaala abaana abeeru era obwana obweru muyinza n'okuba muwulira amalubuuzi osobola obbalaga ku baana kati abalinga abo
ne basobola okubanga bamanya nti kati bano be bazaala bali so kitegeeza mu kutraining okufuna zino skills ne bano balina okubanga bajja bazifune basobole okubanga bafuna amaanyi aganaalabirira abaana bali twabagamba abantu abagwa mu kkowe nga lino balina simanya mpumbirula sunscreen gwe bakozesa ng'ebizigo kati kitegeeza maama ateekeddwa okuba ne source of income mwana jjajjamba erinaagula ebifaananako ng'ebyo so twagadde okubanga tubebaza naddala abasobodde okubanga mutusuula omukono mu mbeera yonna tukkiriziganye kino nkikomeza wano katumale okubanga ate tuddeyo mu nsi ennene ebabuulira ebikwata ku mwami Matayo. weewaawo munywanyi wange weebali nnyo weebalire ddala kusigala nga bw'otyo kyatambudde saako n'olutimbe mukwano gwange olwa Coast TV. Kale nno njagala gezaako kubanga mbategeeza ekifaananyi banywanyi bange ekiriwo. Programu eno gikoze naye nga nange sesibye ebbiri ndabye nga tezimala ngambye ziteekeddwa okubanga lwakiri zisukkako olw'ensonga kyetugenzemu kinene ngambye kyetugenzemu kinene naye ate nga kijja kuggwa nkakasa bulungi nga tuli wamu nammwe tebisobola kulema nkakasa nkiddamu nti bijja kubanga biggwa. Bw'ontunuulira olwaleero omukono gwange asira nnyo kwambala mpeta zisukka mu bbiri siitera kukikola lwakiri mba n'essaawa kamala byonna ne manya nti ng'ejjudde kopa ejjuddemu tantaramu ejjuddemu mukwano gwange silver n'ebirala amaanyi gaba weegali. Empeta eno nayo nenjigattako naye n'empeta nayo nesobola okubanga lwakiri banywanyi bange nzigattako byonna byonna lwaki mbikola nkiddamu nti we tugenze si wangu akalaadi tekanva kati kumpi kano abatakamanyi mbasaasira kano ashhadu an la ilaha illallah I wish you knew kyemba njogerako nga twogera kaladi. Kale bino byonna lwaki tubyesigamirako Mukama Katonda okubanga bw'ati abyesizaako kubanga tukimanyi mu mukwano gwange gwatugoberera n'abasajja nabo si bangu. Naw njagala kati batwala mu nsonga ennene musobole okubanga mutegeera ekintu kye tugenzemu ku mwami Matayo omulanzi so we tugenze ku ddakiika eno musobole okubanga mutegeera ekiriwo. 1 kabanga kavuddeko emabega kaawo mubadde mulaba nabagamba tetujjanga kujja buli kadde okuba updatinga ku bikwata ku Matayo wabula okujjako nga waliwo ensonga enneneko naye ennaku ezo zonna tubadde tugenda Entebbe ku CPS we bakyasibidde mwami Matayo omulanzi. Kisobola okubanga kirungi mu byonna kyenyiza okubategeeza mwami Matayo kati abadde afuna bulungi ekyokulya obaolyawo ate obutafaananako ngeri gye yasookera lwaki eri twalina mukwano gwange eyanzibirako nti baali bagezaako okumuyambayambako ne baleeta naye nga we batabeerawo banamuyamba Matayo ng'asulamu Matayo ng'asiiba kati wano kyawukanamu nti lwakiri ffe tukyekwatiramu ne tugenda nabo tebabadde babi Matayo ne tubeera nga tumufunira ekyokulya naye ebbanga lyonna njagala mbategeeze sisiinyangako kubategeeza mwami Matayo bw'abeera wano asula atya ekyo sikyogerangako obaolyawo nakikola nkigenderedde nabagamba nti waliwo ebimu wabaawo twetaaga okubabuulira buli kimu ekiba kitambula si byonna waliwo ebimu nga ku lw'ensa eya mwami Matayo nga tetujja bibagamba tetujja kukikola ebitonotono mbadde mbibagamba naye nekyo kankibagambe kubanga kyekimu ku byasinze okubanga bitujje ne tugamba no tuteekeddwa kati okugenda ku siteepu eddako mwami Matayo tasula bulungi ekyo kyo kankibagambe tasula bulungi bwe yali embuya bakola kye bakola basemaayi baali bamusuza bulungi era ng'asula ku mufaliso omugagga n'okwebikka nga yeebikka bulungi tafuyibwa mpewo n'ebiringa ebyo newankubadde empewo agyetaaga n'obunyogovu naye waliwo obudde nga tagyetaaga kati eri kyali bulungi ekiri wano Entebbe kirala ekiri Entebbe nkiddamu nti kirala ensula ya mwami Matayo nga mukubi akamba omulundi ogusemba nga ne mwami Matayo sooka ontegeeza ekituufu kiri kitya mu kusooka yatulimba mu kutulimba nga tayagala naffe kubanga atweraliikiriza nnyo n'okutwoleka ennyike ey'amaanyi eyamuli ku mutima n'atugamba nti nsula bulungi twamubuuza osula bulungi naye otya kyogamba nti bakuwadde kisenge kikyo n'agamba nti ndina basiba abalala naye nsula bulungi teyamalayo luvannyuma nnyo nga naye alaba nti ebintu mu butuufu byongedde okuba nga biwanvuwa okusukka ne kwekyo kye baali bamusuubiza kwe kuvayo n'atuuka okubanga atubulira mwalaali n'angamba kalwe kati kankubulira ekituufu kati bw'atandika okubanga mbulira ekituufu ngenda okulaba mwami Matayo omulanzi musajja mugumu naye ebiyengeyenge nagenda okumutuulako bwe nti nga byagala kutandika kubanga bijjirira mpola mpola ngambye nti mwami Matayo bw'atuuka okubanga ndiiramu ensula gy'asulamu nkubuulidde nti yatandika okubanga
network yaffe yinza okubanga etawaana mu katonotono ne mukagumira ako kakaseera buseera akagejja kutuuka ebiringa bwetyo mukwano gwange etereera tusobole okubanga tutambula bulungi naw mbadde nkyabanyonnyola network weeyongedde okubanga lwekiri tutawanyiza nti Matayo Omulanzi waatuukira okubanga ayagala kwoza ku mmonye ambuulira ekikyayitamu mu kusula ekyomuntu ali mu kkomera nga bamusuza mu mbeera gy'ateesiimidde nga bamusuza mu mbeera gy'abadde tasuubira nti bw'atyo bwe yandisuze asomba sabye nti ka network mulaba katawaanamuko mukagumiikirize finale kajja kubanga bwe katukata mwaye Matayo bw'atandika okubanga bw'atyo ebiyengeyenge bimujja nga mbuulira engeri gy'asula kati ate agenda okulaba nze ne mwami Kato waliwo omwami Kato ye muyambi w'okulusigeri ddala wa mwami Matayo nga naye ebiyengeyenge bitandika okutujja ku ekyo kyeyatunyumiza tekikirizika ate nga kituufu ngange tekikirizera mwene embeera gye mbabuulira mwami Matayo gy'ayitamu atuuka otunyumiza engeri gy'asulamu bannange kale anti ku lw'ekitiibwa kyati waliwo gye saagala nnyo kubanga ntuuka Matayo watuukira okulukusa ku maziga naffe ne gatujja nga tetugenderedde ensonga nno yali nnene kumbe batugamba waliwo enteekateeka kubanga jjukira abafuga lino eggwanga ne bwenkyogera nabo bakimanyi no bali mu ssebo ak'ensi y'emyoyo bazibu tolowooza nti bakufuga lwa kalulu k'obawaddekokka tolowooza nti bakufuga lwa mmundu olw'okuba nti munnange be baduumizi b'amagye si kyekyokka balinamu nabo kali kati nga bategedde ono mwami Matayo Omulanzi emirundi mingi abadde asawundinga ng'alinga nga kwegamba fe ababadde ne Matayo nga tulaba kituufu talina nnyo bukyayiri gavumenti naye ebyo ebikolebwa ababedde mu gavumenti nga byakyawa era n'agamba nti ze gavumenti ya Museveni yantama lwa kino ne kino nga kitegeeza bwe kiba nga ebibeera bikoleddwako mwami Matayo tabadde na buzibu na gavumenti naye bba ate ne bakirowooza kirabika oyo akolera opposition amaanyi ago gaalina ali laikire n'okugakozesa mu biseera by'akalulu atuleetera obuzibu tugakendeezaako tutya mwana wange nkiddamu waggulu w'omumanyi waliyo omumanyi tukendeeza tutya ku maanyi ago ne bakola bye bakola kati ensula ya mwami Matayo Omulanzi yadde sigimazeeyo nnyo ku lw'obutayagala ate kubanga muweebuula yeeyo eyamukaabya neekaabya Kato nendeeta nange ebiyengeyenge ndi musajja mugumu abamanyi bantegeera nnyo naye wentuukira okubanga nange ŋŋonda mu mutima ebiyengeyenge ne bijja njagala okimanye ekyamazima nga kisusse ogw'omulamuzi paka time yatuuka ne tugamba naye mwategedde tugende ku leve eddako mwami Solomon Kawesa mumanyi bulungi era bwe tukola naye emirimu gino egy'ekitongole ekya Matayo Foundation ne tutula ne tugamba naye mwategedde tukole ki era amangu n'embiro ne tutuuka okubanga tukkanya nga tuyambibwako bakwano gwaffe wano aba Board of Africa kubanga jjukira nti Board of Africa erimu abantu bonna ab'amawulire erimu abalimi erimu abasuubuzi erimu bannamateeka bannabyabufuzi kati bannamateeka mu kitongole kya Board of Africa nabo ne bavaayo ne batugamba naye mwategedde wekituuse kati ku Matayo tulina kubanga twolekera mu mbuga jjukira nabategeezaako emabigako eriro nabakunga mugule items zino eziri ku Matayo Foundation ne mutukola bulungi bangi mwasobola okubanga muzigula ne muzeetuusaako era ne tukola emirimu gye twasobola okubanga tukola tugenda okumaliriza nga message gye batuwa ekintu kino mateeka twagala omuntu nga tebamala gamusiba nga tawuzeseddwa omuntu nga tebagenda mukaliga okujjako nga olwekyo bamuvunaana ne tugamba katukwate obuufu bwa mwami Museveni nga bwabadde abutukuutira ebbanga lyonna ne tugamba leka tugende mu mbuga kale nno kyekiwandiiko ekyo the Republic of Uganda and the High Court of Uganda at Kampala Civil Division bwetyo butwaddeyo ensonga matter of abduction and the illegal detention of Matayo tulina mu Juni ekyo ndooza kitegerekese bulungi nnyo mikwano gyanga we tugenze ne tugamba nti akati embeera efaanana ku bwetyo nga tugenze mu mbuga abantu betuyinza ovunaana be baluwa era nga olunaku lwe ku bbalaza njagala mbategeeze mu butongole bamaze okusaavingibwa be bw'olengedde muli Attorney General Chief of Defensive Forces ekyo nekitegeeza General Muhoozi Kayini Rugaba Commander of the Chief Military Intelligence MI Inspector General of Police Ssaabadduumizi waayo Head or Director General of Joint Anti-Terrorism Task Force giyite JATI Director General of Internal Security Organization giyite ISO abo bonna tumaze okubanga lwakiri tubawadde tubasaavinze bulungi ebiwandiiko byabwe then tugezeeko kubanga tukwata mukwano gwange obuufu obwo bwe tusazeewo era ne tusaba katugende oba oli omukowe erifaananako ng'eryo awo nabwe tugenze mikwano gyange naye njagala mbeere nga mbategeeza okutuuka ku ddaala eryo kino nkibagamba wallahi billahi tallahi baali batugaanyi kubanga twafunako ekirowoozo ekyo emabega
naye ne batugaana. Bani abatugana ebyo nakugamba tobuuza, kubanga olutalo luno kati terukyaliwa lutalo lwa muntu ku muntu yekka. Bali basajja ba myoyo, kati emyoyo wano wegikolera emyoyo. Oluvannyuma lwa byonna bye mbadde nga mbategeeza ku kibuga Kampala ne wabaawo okuwoyawoyawo, temugira tebasaalumanya wuyo bamututte entebe ne bagamba nti kale katulindeko tulooba entebe kinaagira. Kati oluvannyuma lwa byonna naffe akubategeeza nti ate n'entebe gyali biri bwe biti. Abataka ne batuta ne bagamba kati musooke mubitwaleyo. Then ekyo bwe mukikola ennaku ezi mbadde sitera nnyo kwogera nnaku naye leero kanzoogere. Ennaku ezi bwe mbanga mubatutteyo mu nnaku 3 ne batabaako kye bakola kitumatiza nti omwana bagenda kubanga bamuyimbula ebisigadde. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Awanno story eyo nneneko oli otuligirambulula bwe tuli banga tukwataganye ne mwami Matayo omulanzi. Naye njagala mbategeeze olugendo olufaananako nga luno mwami Solomon Kaweesa alunkwasiza n'angamba nti kalule olugendo ono tugenze mu kituufu gojja okubanga olusobola agenda olubeere nga bwoti olutegeeza abantu. Babadde naffe ebbanga libadde ddene, abaguze kopa basobodde okubanga bamugula, naye ate kati wano wetugenze weetaagamu ebikola bingi. Buli lwogenda mu mbuga kitegeeza n'ensimbi weeri. Ngambye nti buli lwogenda mu kkooti, bino byonjogera abasinga mu bimanyi, kiba kitegeeza nti n'ensimbi weeri. Ate kkooti munnange, kkooti ya nnyoko kitegedde bulungi. Bannamateeka kubanga jjukira tulina ono mukwano gwaffe wa Board of Africa, naye ate tagenda kwemalirira yeka kino kinene mukko. Ate nno tuteekamu ate naye atutaddemu. Tulina omukisa mwami Matayo alina emikwano nti atukulembedde mu by'amateeka gye tulaze nga wa Board of Africa, ate naye mwennyini atutaddemu ssente okutambuza bino byonna. Kakati naye ng'ate waliwo olugendo lwatajjayo kubanga bw'ati asobola okujjako nga tusobodde okubanga twebereramu. Kyenjagala okubanga lwakiri mbasaba bassebo ne bannyabo tukola programu eno wakati mu kwongera okubanga lwakiri tubasaba mikwano gya Matayo omulanzi mwenna leero mugenda kubanga mutubeererawo. Weewaawo items zaffe kopa n'ebirala ebimufaanana mubitutte era ngenda bakunga n'ebirala mwongere okubanga mubitwala. Leero kati ngenda kubasaba aguze items ojja tukola bulungi, naye naawe ataguze items kati tugenda kubanga twetaaga ku ssente. Wano we tugenze kye nabagambye nti omulimu guno gwe tugenzeemu muneneko, naye ate bwe kibanga omuwendo gwe tulina okusasula Matayo okuvaayo nga gutegeeza kuteekamu kino, tukkiriziganyizza mikwano gyange tubeere nga tukiteekamu. Ekyo nakyo lwakiri mwami Matayo omulanzi agenda okubanga bw'ati avaayo ng'akkiriza nti ekyamazima saamanya nina emikwano gy'abantu egyenkana bwe giti kwalulwa agenda okubanga akitegeera. Ennamba ezo ez'essimu ngenda kubanga mbasaba kijja kutukola bulungi nnyo senga onooba okosezza essimu eyo olw'ensonga gundi eyo data tugenda kubanga tumusigaza twagala mwami Matayo omulanzi agenda okubanga bw'atyo avaayo affe nga tumusimba fayiro nti munnange wali tomanyi mikwano gyo ina mikwano gyo baabo data nga tumumusimba nti ani ng'asanga kaawo anti ani nti pontalingeza bugeza anti ani nti Habimana kandi abase balubale w'abaana anti ani nti Samu n'amanya sebu yakusindikamu n'akakadde kaako yakusindikamu emitwalo 10 yakusindikamu omutwalo yakusindikamu 15 kyonna kyolina tubasaba mu kituteererwa kiri ku ssimu ezo esooka eri 0782 4 3353 eya MTN eya Airtel eri 0702 mukaaga munana 16 34 zezo enamba lwakiri mikwano gyange zembateeredde wali ku sekureni nawo ebyo nankyabibannyonnyola naye ate nina okubanga mbazaayo entebe mutegeere olunaku olwaleero nambye nti njagala kubazaayo ntebe mutegeere ate olwaleero bwe lutambudde nti n'okutuuka okugenda mu mbuga ne tugamba nti gavumenti ya Museveni bwanga ddala egoberera amateeka naffe katukwate buufu bw'amateeka eno gye tugenda mu ntalo z'emyoyo okwekusa kujja kuba kunene katusookereko wano binaamala kulema tulyoke tulabe kye bayita vibe eyaaniyaani naye olwaleero njagala mbategeeze nti nze ng'omu nkoze statement ey'okubiri nakola statement yasooka era ne mbategeeza wano nga mwami Matayo bamaze okubanga bamutwala entebe leero banziyeko ey'okubiri naye ey'okubiri eno statement gye bansabye ngerimu ebintu binginjiko kirabika mwami Matayo no baagala omutuukako mu byenda kubanga omusajja ofiisa okutuuka okubanga akubuuza n'akiddamu oluvannyuma lw'eddakiika 5 n'akiddamu oluvannyuma lw'eddakiika nga 10 kwegamba naye oluvannyuma ndowooza akitegedde nti naye gwe tuliko naye mugezi obulipo bwe balina bungi bye balina bye simanyi oba ani yabibawa Mungu yasinga okumanya naye ensi y'emyoyo ijja kutulamula leka Matayo asooka aveeyo ebirala bingi bijja kuvaayo mujja bitegeera mpola mpola ngambye Matayo bw'anaamala okuvaayo mujja kulaba wano mwami Tamale Miruli yagambanga nti embeera bwe ojja kubalaba nga badduka emisinde paka wali eri akuleka Victoria
balinnya bwatu bw'anaavaayo ojja kulaba ensi eno egenda kubanga ekwekula ebintu bingi bye mujja okubanga mutegeera kubanga bibadde bibuuzibwa naye nga kiraga nti newankubadde ku ludda eri waliwo omunene aseesa mwami Matayo aleme kubanga ava mu mbeera kirabika waliwo n'aseesa ku ludda luno mwami Matayo bongere okubanga bamukaliga ebyo kansooke mbikomyawo tuli babuulira ebyo tulina bitunulira nga mwami Matayo amaze okubanga avaayo naye mbadde ngezaako okubanga mbalaga nti mulimu bingi babadde bagezaako okubanga babuzira nga banootinga wali nga kikulaga nti oguliko omuseesa nti batugamba teguzikira naddala nga naffe tetwebeereddemu yesu lwaki tugambye nti byesitamu leka twebeereremu tugezeeko okulaba nga lwakiri kino tukikanyuga mu maaso gammwe n'olwekyo tukikubye mu maaso gammwe tusobole okubanga tuyambagana era bwe tunaaba tuyambaganye mu kino okusinziira ku balooya era nabo tujja babaleeterako wano basobole okwongera kibannyonnyola tugambye nti no kino bwe tumala okubanga tukigendamu ennaku tezigenda kubeera nnyingi awo tugenda kubanga tulaba mwami Matayo omulanzi lwakiri Beiro asobole okubanga agifuna ennamba ez'essimu ezo nkiddamu eziri ku screen mikwano gyange tuyambagane sindyako kyonna kyolina oba 10 oba 20 tugamba kamu gwe muganda tusobole okubanga ensonga eyo tugikwasaganyiza wamu kano kansooke nkajjewo eri mikwano gyaffe mmwe abeetaaga okubanga mufuna kopa tumuyina lwakiri mu mitendera egy'enjawulo naye kano kondoze kanka bannyonnyole wano ffenna nga lwakiri weetuli kopa ono omuzizo gwalina guno mugugoberere bulungi kubanga bangi mbadde mu kibuuzo emizizo kikyesina kukola tukibaddamu nti kopa ono ali mu butonde mu foomu ya butonde nga Mukama Katonda bwe yamutonda ekyenjawulo nti ffe kumuteeka mu foomu ya kakomo kyekyo bo kye batukolera bali ababede bannannyini kumusima n'okumuteekamu ebirungo bino ebifuula kopa eddagala erituyamba ku ndwadde ez'enjawulo naye njagala nkutegeeze lwaki tugamba nti waliwo kwegamba omuzizo ku bika bya kopa bino ebyenjawulo nga bwe mubiraba gwandibadde gumu nti tonaaba ng'oyina kopa oyo ku mukono oyo kopa ow'ababede ono y'omu ku kopa asookerwako gwolaba oyo nkiddamu nti oyo y'omu ku kopa asookerwako naye n'oyo kaakati ono gwe tuyita ow'ababede nti kopa ono lwaki tugamba nti tonaaba ng'omuyina ku mukono olw'ensonga nnyangu nnyo nti bwe tuba tunaaba tuba twenaazaako bibi bw'oba onaaba oba weenaazaako bikyafu n'olwekyo tukuume kopa oyo mu foomu nga Mukama Katonda mwe yamukolanga muyonjo kopa bw'abeera omuyonjo n'amaanyi ge agagatuyamba okuvvuunuka ebituzoganya bwe gatyo nno mukwano gwange we gakolera ennyo kati buli lw'otuuka okunaaba nga obukyafu bukuvaako bugenda ku kopa olaba kopa ono bw'afuna entondo ebyo nno sijja kubiraga nnyo wala olw'ensonga birimuuko mukwano gwange ate birimu eriisa eryokusatu birimu okulowooza okusukka ku kuno wano okw'okunguluso ekyo ekiringa ng'ekikulu batayi bange kye mulina okubanga mumanya ku bikomo ebyo kopa oyo tugamba gwolaba mu kale eya bbululu gwolaba mu bbulaaka oyo yiwaababedde era omuntu okwatira ddala akasente akawerako n'osobola okubanga omufuna bw'oba omutuguzeeko bambi ffeeno emirimu gy'ekitongole ne gitambula era n'emirimu gye tugenze kati okubanga tubiisana n'abasajja mu mbuga ne gisobola okubanga gitambula kinnawadda nkiddamu nti oyo kopa bw'ati asookerwako naye obukomo kati ngaako koolaba n'obukomo obulinga buno abamu nabagamba nti bwe muyitako mu kampala eyo mujja bulaba 50 obufuna 8 obufuna n'ogumu bakakuwa ndowooza naye si ye kopa ate ono gwe twogerako bifaanagana era omala kukola kyenyinza okugamba n'olyoka otegera kye bayita enjawulo bifaanagana bufaanaganye naye nga kye bayita enkola nkiddamu nti mukwano gwange ono abeera wa njawulo naye ng'oyo yasookerwako mu kitongole kya Matayo Foundation tuli wano kubasaba batayi bange musobole okubanga lwakiri mutudduukirira mu mbeera yonna kopa ono njagala nkiddemu okukikkaatiriza gye muli yonna tewali watatuuka so mikwano gyaffe abali wabweru w'eggwanga bw'obanga omutuguzeeko ajja kusobola okubanga bw'atyo atuuka mukwano gwange bulungi nnyo yonna gy'oli osobole okubanga bw'otyo mufuna abali mu nsi ez'ebuwarabu yonna mujja kubanga mufuna bulungi abasajja baali boogera ku mpeta ezo nga bwe mulabye lwakiri mukwano gwange eyange embalaze zino ezange zentaddeko zino kati abamu bwe tubyogera olwokuba tukozesa luganda mulabanga oba ebitali bituufu kale ate bwe tubagamba nti n'abazungu bakimanyi wear a copper ring and attain miraculous benefits yambala empeta eya kopa ofune munnange ebyamagiro ebitakkirizika kitegedde ojja bifuna emigaso egy'ekyemagiro si lwakuba nti kopa ono ddogo kopa nkiddamu nti ali mu foomu ya butonde nga Mukama Katonda bw'atyo bwe yamukola just muteeka mu foomu ya kakomo ne bamuteeka mu foomu ey'empeta ne bamuteeka mu foomu eya necklace era njagala nnyo beebaza abakyala abalungi abasobodde okulaba nga necklace ezo batayi bange nga muzifuna empeta tuzina mu bika ebyenjawulo n'amasaawa nago weegali ag'abakyala wamu n'ag'abaami ag'amasaawa agakwetaagisa okubanga mukwano gwange oli mubedde ddala alwosobola okubanga bw'otyo gifuna so
zino ze zimu ku items osobola okubanga osanga mu kitongole kyaffe ekya Matayo Foundation. Bw'ozigula nkiddamu kigenda kubanga kituyamba naffe kubanga tufuna ejjamba erigenda okutuyamba mu kununula. Tugambye tugenze mu mulimu guno lulinyanga lutalo lwa kununula omwana w'omuntu gwe bayita Matayo Twino mu Juni asobola okubanga bw'akyava mu mbeera gy'alimu olunaku olwo. Tukiddamu nti osobola okubanga otugula ku kkopo yo oba sikyo okyasobola okubanga otusuula omukono. Enamba z'essimu zizo nzitaddewo era nenkulaga nti ya MTN eri 0784433353, Airtel nebeera 0702681634. Zonna ziri mmanya ga Kalo Suleiman. So tuyambagane ensonga eyo nayo tusobole okubanga lwakiri batayi bange tugitambuza kinawadda so nti ye mwami Matayo Twino mu Juni gwe tukakasanze naawe nti si yasaanidde okubeera mu mbeera kati eyo sofa gyateekeddwamu mukwano gwange obudde buno sofa bwe tugenda mu maaso n'okubanga twogerera mu kale ebyo nanno ng'omaze okubanga bw'otyo bitegedde olunaku olwaleero nkubulidde ekisooka nti nkoze statement endala abasajja bakulu gye banzigyeko wakati mu kwongera okubanga basima n'okutegeerera ddala mwami Matayo tuyitawo okusobola okubanga tumunyweza. Kale wakati mu kubanga no banoonya butye banyweza Matayo naffe okukwata obufu buno bwe mbabuulidde. Mukyala Sara amaze obudde obadde bungi nnyawo naye abadde akyali awo kino njagala nkibagambe ne tufuna omukisa omulala. Olutalo luno ng'oggyeko ffe abalya mmere abalulwana kati bawera naye tusooke tubeere nga twebaza abo abalwanya olutalo okulaba nga lwakiri bagezaako okwogereza n'okusikiriza bali abaali balina kyebalanze ku kibuga Kampala agati apulizi musooke mukakanya obusonga ne babukakanya ne bagamba katutunulira entebe awo nno baŋŋamba ennaku 3 kankayiseewo ennaku 3 bwe zinaabanga ziyiseewo mwami Matayo ne batamuleeta mu mbuga nga bwe tuba tutte sinakiri ne batamuta baŋŋambye bwe munaatandika okuwulira obubenje okulira na poliisi eyo ku makya n'olweggulo n'enkeera nga mumanya ebyo kati mbisunyeko busunyi ogezaako okubanga lwakiri mbasiigira ekifaananyi mu mbeera bwekyo nga bweryo. Weewaawo nababuulidde ensula mwami Matayo gy'asulamu saagimazeeyo byemu ku ebyo ebyatusitudde emitima ne tugamba nedda leka tuleme kuba ate nga baweewe bano tubagumiikiriza ebbanga libadde ddene nga tusuubira bajja kusobola okubanga bakola ekyobuvunaanyizibwa babeere ng'omwana w'omuntu bamujjambula mu bwalimu naye abasajja kirabika nga balemye ne tugamba katugende ku siteepu oba oli omukwano gwange endala eddako ekyo tuyamba okulaba nga ensi egatta wamu amaanyi okununula omwana w'omuntu ono. Mugenda kubanga munzikiriza programu eno njagala mgezeeko kubanga lwakiri njifundikira wano naye nga message enkulu gye tufunye yeeyo gye njagadde mbeere nga mutwala n'obuvunaanyizibwa ate era tuyambagane nabasabye bw'oba otusindikidde ekikumi kyonna kwezi ennamba z'olaba ku sikulini yo please bw'oba okoseza essimu yo kyekisinga okubanga kirungi tukakase lwakiri nti mwami Matayo omulazi bw'anaabanga bw'atyo azze tujja kubanga tumulaga bulazi ddata. Pafula Keya gwereka lwakiri mbeere nga nkwatula kubanga okusinzira ku kyenda wano ku simu zaffe Patra Keya ndowooza gw'omu ku abo abakutte kwegamba omumuli n'obeera mu ssaale mu kubanga otukoledde omulimu ogwo. Njagala mbagalize ekiro ekirungi nga bwe tulinda bwe bunaakeera olunaku olw'enkyo oba abantu bano banaaba bafunyemu muli ekigamba nti owaaye omwana tumwagaza kiye kyonna kye kinaabeera. So for now njagala ngezeeko okubanga lwakiri nkusiibula Mukama Katonda w'ekisa mbeere nga lwakiri mukukwasa akukuume mu mbeera yonna kubanga naffe abagezaako okubanga tulwana ku mwami Matayo naffe ate twetaaga obulamu bulungi nolwekyo usigenda kubanga nyongerezaako ekigambo kyonna okuggyako okumusaba Mukama Katonda w'ekisa abakuume naye ng'ennamba zeezo tuzikozese naffe tugezeeko okubanga tukwata obufu obw'amateeka bwe banaagagondera nga tugamba nti amiina.